Wasizotia akeredde ku Spark TV encha ey'olunaku olwaleero webale okubeera nga n'olwaleero okedde naffe yonna by'osinzira okubeera nga otulaba programu eno bagiyita Spark ku makya Monday to Friday saa 12 paka saa 3 ez'okumakya nga tukwata ku nsonga ezitali zimu era nga kaakati tuli mu kitundu kyo era mu kitundu kyo olwaleero tusinzidde wano e Kasokoso mu Kira we tugenda okunyumyamuko n'abantu baffe ku biki bye baali agadde abakulembeze ab'ebitundu babakolere naddala mu kitundu kyabwe kino okulaba nti obulamu bugezaako okubeera nga bukyukamu. Tambula naffe tubenga tuwulira ku ndowooza z'abantu ab'enjawulo abawangaalira mu kitundu kino eky'Ekasokoso. Mu kiseera kino tulina omwami kansala mu kitundu kino era oli muntu mutuufu okuba nti tunyumyamuko naawe ogenda kusooka obuuze ku balabi ba Spark ate tubenga tusimbula emboozi. Abalabi ba Spark mbalamusizzaako mwebala emirimu gye mutuusaako engalo kusooka neebaza Spark TV olutukolera enteekateeka bw'eti etuuka mu bantu ng'Ekasokoso ndi kansala amannya Dungu Tiff kansala ku Namugongo Division. Tulina ebisoomooza bingi era twasangawo bingi. Twasanga amakubo tegali mu bigoma, enguudo nfunda, tugezezzaako zigaziya n'okuteekamu ebigoma naye obuzibu bwe tusanga n'okusoomoozebwa tetunnafuna kolansi. Abantu baffe bakolera mu nfuufu, tulina emyala mingi, emyala egyo si mizimbe era nga tusuubira twazimbako emyala ebiri era nga tusuubira obukulembeze bonna abanaddawo batandikire Kasokoso kuba Kasokoso taali bamulekwa nga teri kikolebwa naye luutu this time round tulabako ebikoleddwa waliwo n'amakubo agali okukolebwa okugazizibwa n'okusiba amayinja ensonga lwaki ndi mu boots naye nga tukakasa nti abantu baffe embeera bwetu twandifunyeyo ekkubo lino lyali lyayita ku World Bank naye tuli awo wakati tetumanyi kikigenda mu maaso n'amazzi gatukuba nnyo emyala egy'ebiri guno ogw'Ekasokoso oguva waggulu okukkirira emmanga gusumbuwa abantu baffe ne gubakuba amazzi awo mu Kisenyi n'omwala oguva mu Kiganda oguyita waliwe takisi we zisimba ezidde e Kampala emyala egyo gitusumbuwa nnyo. Tusaba bekikwatako batuyambeko ku myala egyo. Abatuuze bagamba ne mu ddwaliro temuliimu ddagala ery'omu Kiganda ate nga lyerigatta ekitundu kino kyonna muyina nteekateeka ky'okulaba nti mwenga abakulembeze mu ddwaliro eryo wabeerayo ebikozesebwa n'eddagala nti omuntu wabeera ng'afunye obuzibu asobola okwakisesinga obujjanjabi. Amazima eddwaliro eryo ery'omu Kiganda ffe nga community tufala baali beekolamu omulimu oteekamu akasente naye ne tusanga nga tetusobola kuba n'ensawo yaffe ensawo zaffe enfunda. Ekkubo eryo eddwaliro eryo gavumenti yali yaliyita era nga tukakasa gavumenti yalitwala saawa eno temuli ddagala. Tusaba gavumenti eteeke mu ddwaliro eryo ddagala kubanga abantu beriweereza bangi nnyo okusinga n'omuwendo ogulina oligendamu lijja tuyamba nnyo oba oliawo baddemu baligaziye n'oligaziya kubanga mu butuufu nalyo kennyini ekifo ekiri lifunda terimala. Population ya Kasokoso Kiganda ng'ogaseko nakyo likoota eryo ly'eddwaliro lyetusuubira erigenda oyamba abantu baffe. Tulina okusoomoozebwa tetulinamu ssomero lya gavumenti essomero liri eri ku Kireka Ame naye abantu bo mu Kasokoso ne Kiganda era libawala. Tetulina ssomero lya gavumenti sobola ku accommodating abaana bangi bali muno tebasoma ate nga ekitundu kyaffe bamufuna mpola baki bangi. Twawulidde awo amawulire nti gavumenti yagambye nti egenda kuwa abantu ekyapa tetutanakakasa naye abantu bagamba ku bbanga lye babaddewo tiyagasa abakubiddwa ate nga bazimba ennyumba zaabwe beeyiiya. Abantu abo tusaba gavumenti eteeke mu nkola esuubize ebintu biveeyo abantu bafune ekyapa. Tulina abantu abamaze emyaka egigenda mu 8 ku projekiti abayitamu oluguudo abayunula abantu abo ebbanga eryo lyonna bayimiriza okuzimba bababala ennyumba zaabwe ezimu zagenda n'amazzi abalala bizinensi zaafa abalala basenguka na muno naye up to now abantu abo tebasasulwanga. Tusaba abali mu nteekateeka eyo aba central government mwanguyirize okusasula abantu bafiirwa ebintu byabwe sente zaabwe zaafa n'ekitundu ekyo tekiwali nkulaakulana ekyagenda mu maaso kubanga yunula yakiyitamu ali n'ekitongole kya yunula saawa eno kyavaawo waliwo kya wax naye tewali engagement yonna egenda mu maaso era pipa anaaweya ani agenda basasula dibakooye okusuubiza n'okulimba kwa gavumenti okutatuuka. Essebo kale tweyanzeege oyo ye kansala omu ku bakulembeze b'omu kitundu kino naye kaakati tukyanyumyamuko n'abatuuze
bo batubuulire biki bibali agadde okubeera nga bikolwako mu kitundu kyabwe kino ekyekasokoso ate basigale nga banyumirwa obulamu. Agamba atya Magye? Gendisebo. Weyagala? Neyagala nnyo. Amanya ga? Amanya nze Migano Yunusu. Nkolera no ku stage ya boda Kasokoso. Era owangalira muno mu Kasokoso. Mpangadde muno ebbanga lyonna. Gwe ng'omutuuze mu kitundu kino ekyakasokoso biki bye waali agadde abakulembeze bo naddala abeeno wansi okubeera nga bakolako okulaba nti obulamu mu Kasokoso bukyuka? Ekisooka lyandibadde ekkubo, ekyokubiri tufuna amalwaliro, ekyokusatu amasomero ga gavumenti etuyinamu n'erimu. Yesebo. Abaana mubasomesezaawo? Mulimu private nezitunyigiriza nnyo. Kasente kangi ate tetukayina enfuna ntono. Yesebo. Kale tweyanzeege katweyongereyo wano mpola mpola. Abatuuze bo bakyali bangi. Sebo, ng'oli munene nnyo. Anti nfuufu. Tuli enfuufu. Gwe munene mu gavumenti? Oba oli munene mu Kasokoso? Si munene kiri awo, ndi munene mubiri naye mu nsawo mu nsawo temuli? Temuli. Ate ogejja ki? Omuntu atalina sente agejja? Nawe olaba enfuufu. Ababbi tebakukuba emiggo? Era bamanyi. Embeera gye tusiibamu nawe nga bw'obitegeera. Amanya gaffe? Amanya Mwebesa Bosco nga nsinzira wano e Kasokoso. Gwe ki ekisinga okunyigiriza mu kitundu kino w'obeera mu Kasokoso bye waali agadde bibe nga bikolwako? Nze ekisinga okunyigiriza mu Kasokoso munene ekisooka amakubo gaffe. Enfuufu nnyingi, enkuba lwetonya ate tudda mu kaseerezi, amasomero matono temuli ga gavumenti, amalwaliro otuuka mu malwaliro gye bagamba nti ga gavumenti nga temuli ddagala. Kitegeera ate nga bakusindika gula bali kusindika kwegamba nga bingi ebiba byetaaga kutereeza muno mu Kasokoso yaffe tube bulungi. Kale tweyanziga. Waliwo omwami wano ayina ensonga agambye baani abatono. Papa ogamba otya? Kyekiriwo? Oli bulungi? Ndi bulungi sebo. Jebala? Kale sebo. Bitambula bitya? Mpola mpola. Lwaki mpola mpola? Tufuna kunyigirizibwa kungi. Nga kutya ki ekibanyigiriza? Ndaba mukola bulungi, ono omwami ali mu kulya kyanca. Naddala sawa zino nga we tuli mu byakalulu sawa 12 nga bakugamba gende ewaka tebatukkiriza kutambulako nga ffe. 12 ez'ekawungeezi bateekawo kafyu? Wano e Kasokoso bateekawo kafyu. Abapoliisi mukole fujjo buli kaseera. Oba mukole baganya batusuula mu binnya mu bikolido batusuulasuula bakusanga ng'otambula byo ne bakukuba ne weebuuza nkoze eki. Tolina musango gw'ozizza, tolina musango gw'okoze ne bakukuba ne bakuzaayo banaye ne bakugoba. Batugoba nga babbi ate nga tuli mu nsi yaffe. Tulinga tutali mu nsi yaffe. Kati abakulembeze b'omu Kasokoso babayambye batya ku nsonga ng'ezo? Abakulembeze tebalina kye batuyambye. Tubeera wano n'ogamba bannaye batuli bubi. Golaba banoonya omuntu omu ne bamuwamba. Wano bawamba abantu e Kasokoso. Waliwo ko be bawambye? Bangi. Ani be bawambye? Waliyo nga Martin tetumulaba, waliyo mutabanyi wa Nambalesi tetumulaba. Babatwala tetubamanyi. Mbu bakola fujo. Ate nga tewaliyo fujo gye bakola eri awo. Ne babatwala ne babula. Wano e Kasokoso terina mirembe kyolina omumanya. Amanya go? Ate nga tuli mu nsi yaffe. Okubeera mu nsi yaffe musango. Si musango. Kati lwaki babeera batunyigiriza we batyo ng'abantu abatali mu nsi? Oba mukole fujjo? Tetulina fujjo gye tukola. Naye batuyisa bubi. Abatali bana Uganda amanya Ngobi Bumaali. Ngobi Bumaali? Yesebo. Kale ye Ngobi agamba bannaye muyitiriza okubakuba ababi okwerinda mukuba abantu e Kasokoso wano. Magye ogamba otya? Gwe toyagala? Akambuze kuona omwami akedde okulya ekyenkya ateekwa okubanga embeera etambulira ddala bulungi kuba wookerera ku makya okulya. Obeera okikubye bukubye ogamba otya papa? Wazira muzeeyi. Ozira kyakkoba? Ezira kyenkoba. Erinnya ly'oggwani? Amayina gani nze Wanume Peter. Ani? Wanume Peter. Wanume Peter? Esebo. Kakati gwe mu Kasokoso biki ebikunyigiriza nga Wanume Peter? Mu Kasokoso ebitunigiriza mbeera mbi. Abazikale bali kuba abantu emigo. Nze tibankuba buli gwe twagaana alira abantu bazikale bandi bubi bandi. Weekweka? Nze neekweka.
n'ensonga eyindi bamalaya batono wende ndikiriya mama kiwesangula ziga tiya gasi esanyo nina lingi lyaki anti lwansonga musobodde okyalako mu katundu kaffe ebitunyigiriza bye bingi omanyi baŋŋambye abakyala b'omu kasokoso tebeekuba make-up ekyo kyekya make-up waabwe alinakyo enfuufu eno watambula bwati okuva wano okutuuka ewaka nga ka make-up alina ekyo kyotobuuza ogenda n'okutambula okuva n'otuuka ali ku standard sign nekuba ku mulongooti awo agenda okudda wano nga ka make-up ke yeekubye ekyekyo nga tobuuza amanya gaffe amanya nze Muwanika Joseph gwe Muwanika Joseph biki ebikunyigiriza mu kasokoso wano byewali agadde bikyukemu abakulembeze bakoleku ebinyigiriza ano bingi nga abantu baffe bano betulonda abakulembeze baffe tebalina nnyo kye batuyambye kiri awo ebintu bye boogera nti bagenda atukolera tebabituukiriza nga ki bavaayo ne bagamba nti abavubuka tugenda asobola ofuna emirimu tugenda asobola osoma eby'omutwe naye baba kutwala balondamu okusinga ennyo bafanye okuba n'ab'obuwala neweebuuza ffe abavubuka abalenzi mwani abafuddeku ani atufuddeku kubanga abawala tebeesanyu mu ogundi omwo nti mu kampeyini nti batambuliremu nnyo ffe abavubuka ffe otusinga otambuliramu bwe tubafuna migo ffe abavubuka ffe otufuna bwe tubafuna tiyagaasi ffe otusinga ofunamu wekuba kusiba ffe abavubuka ffe basinga okuyoola kati ng'olunaku lwe twalonda twalonda wansi ne bagaana olangirira akalulu kaffe twagala kumanya ayiseemu bateekawo kibeera bwe bateekawo ekibeera kale naffe ne kituyisaamu bubi nemuteekawo embeera naffe ne tuteekawo embeera tebakoma ku ekyo batandika tukubamu masasi tukubamu tiyagaasi batugoba tudde eno tudde eri nga tulinga ababbi b'obubuzi tulinga ababbi b'obusimu kati ne twebuuza omunayuganda talina wasaanidde kwogerera omunayuganda alina okubeera n'obwegerero naye ffe tetulina bwogerero we twogerako ffe ababi bakeera ku makya tuyisaamu ggaali kutuyoola wuuyo batututte wuuyo tugenze tuli kirinnya tuliwa niweebuuza ffe be basiba twaza gwaki tuli mu ggwanga lyaffe naye batunyigiriza tetulina we twogerera saabakulembeze be tulonda njasaba ekintu kimu nti balowoozeeko ku ebyo ebigambo bye bakozesa kuba luno olugalo lwenkozesa osonga omuntu bwe nti lwenkozesa era okumujja kuki ku bukulembeze kitegeeza nti olugalo luno kyamaanyi nnyo n'olulimi kyamaanyi nnyo nti kyoyogedde kituukirize twafe aba booda bingi nnyo ebitunyiga mu bulamu tebatufaako niwava eri tamanya nti ffe aba booda ffe twenyigira muki mugundi ye ey'okunoonya ki akalulu kati so n'olwekyo naffe batulowoozeeko nti nikesi waba nsanze nga ni mu buzibu asobole okuntaasa so si kumpitako buyisi nga gwatamanyi nikesi ekintu ng'ekyo kitunyigiriza ekkubo lino omukulembeze abaddeko nyinza obutamwogera mannya naye bangambye mwogere yese mujufu mwamugyeko twasazeewo tumugyeko bukya bagamba nti lino ekkubo bagenda liyiwa kolansi emyaka gyabaddeyo gimala bisanja bisatu talina kyatuyambye myaka 15 emyala amazzi we gajja amazzi we gatonya awo wonawona ogwo omwala gujula amazzi awo wonawona ne wataba emyala gyetaaga okuzimba ebikubo byonna birabika bubi we tudda wano ku kireko ate kireko kitaba osobola ogendayo ng'oyambadde olugoye lweru novaayo ng'olinga gwe bayodde ng'enfuufu ne bakuyiira novaayo ng'olugoye lwa kuriimu kati nikesi ekintu ng'ekyo kitunyigiriza nti abakulembeze bano betulonda batuukirize ebyo bwe boogera naffe kijja tuwa amaanyi okumuzaayo ekisanja ekirala nikesi nti niwe mba musanze njagamba gundi oyo muwa respect kiyayogera yakituukiriza naye waba tasobodde ekituukiriza nange sigenda muwa respect kitegeeza nti ekisanja ekiddako njagamba ngenda akungamu bukunzi nti baana mumanyi sente tuzirya naye tetumuzaayo oyogedde kale tweyanze geka tweyongere wano mpolampola tukyalina abantu baffe mu kitundu kino ekyakasokoso tukyagezaako okubeera nga tunyumyamuko nabo batubuulira butya bwe baali agadde okulaba ekitundu kino nga kikyukamu impolampola imagisa okujja omuwagizi wa Brazil otubuuzeeko wano katundu
jangu eddakiika emu jangu mu Brazil ogamba otya Brazilian ndi bulungi sebo kakati kana akajoozi kyekikuwagiza ttiimu ya Brazil wagitandika mwaka ki giwagira Brazil njiwagira olw'ensonga ne muzeeyi wange gyawagira ettiimu yaffe ya famire sebo lwaki temwagira Uganda Cranes akapiira kayo kakyabulamu nnyo obitegeera nawe bya Uganda Cranes owangalira muno mu kasokoso nze pangalira kireka muno oyita mu buyisi nabyendeese wano ku dduuka naye kati ng'omuntu ayita mu kitundu kino biki byotunuulira n'ogamba nti kino ne kino byali badde bikyuka mu kitundu ekyo okuba nti obulamu bw'abantu bufuuka much better. Ekisookebwako mukama wange oluguudo luno olaba lubi nnyo naddala ffe abavugirako ebidduka kwanza ndi wa booda oluguudo luno lubi nnyo nga wekiwulira tutaddeko abasajja ebbanga ddene tebalina kye bakyusizza esebo naye Ssemujju mwamugjeeyo twamugjeeyo olw'ensonga nti abaddeko ebbanga ddene ne talina kyakoze ge mazima mugaaka tuleete omulala naye ketulete ku baana abasajja abasigaye tulabe kyemmanyi bano abasajja ba Nuupu ono gwe twataddeko wa Nuupu ajja kukola kuba balina omutima gw'eggwanga abasinga kalirwako totugambye manyi nze Nyanzi Faruku Magye njagala Rolex ya magi 8 chapati 5 simanyi oba nsobola okugirya neggwaawo sooka osembera wano bwoti tugire tulabe ogamba otya oli bulungi akati Rolex magi 8 ne chapati 5 ya mmeka magi 8 ne chapati 5 wali 10 wali 2 kakaga 5 ebyaddala ndudde okulya maze omwezi sirya kantu ojja bikola gitandike bitambula bitya weeyagala bulungi leka akati okusinziira ku byenda bye wano seeyagala bulungi lwaki basajja batubba bababba kibakuyingirira ewaka mu nju ababbi ne bakubba basajja batubba akalulu vaawo naye kijja kuggwa omanyi ku byenda bye kakati gwasiikira wano chapati ebimu ku birungo by'okozesa bagenda okugirya nga ekirungo kyaweze eky'okukubaawo kirungo kibeerawo buli kirungo kyoyagala kakati gwe ngaakolera wano era wangaalira wano biki bye waali agadde okubeera nga bikolebwako abakulembeze b'omu kitundu kino okukyusa obulamu bwammwe ababeera mu kasokoso kyusa obulamu bwaffe twagala nkyukakyuka kyekisooka naye tetumanyi oba tujja gifuna ddi kuba tulwanyisaako buli kyetulwanyisa kigaana ngenda kusiibulira wano nkuze wa Miuka ne Keifas babe nga bakongerayo ne program eya Spark ku makya nze Ahmed Wahab olwaleero tubadde eno ekasokoso mu bitundu by'ekira nga tugezaako okunyumyamuko n'abantu baffe ku bintu eby'enjawulo ku biki bye baali agadde abakulembeze baabwe bakwateko bakole mu kitundu kino okulaba nti obulamu bw'abantu abawangalira mu kitundu kino bugezaako okubeera nga bukyuka era owulidde bulungi nnyo abantu bagambye okusingira ddala beetaaga amakubo gano ge bayitamu okubeera nga gakolebwa baagala eddagala mu malwaliro naddala eddwaliro lye bagamba ery'omu Kiganda eribagatta ate n'amasomero mu kitundu kino naddala aga gavumenti gabe nga gateebwawo okuyambako ku baana b'omu kitundu kino okugenda ku ssomero n'okufuna obuyigirize obw'enjawulo. Tova ku Spark TV siba bulungi, weraba.